Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade no bagita Faali TV jimbana mawuli agaba gatambula okwetola eggwanga ali atu Uganda. Phoeb abamanyikidwa nga Phoeb kukiriza bamita Phoeb kukiriza adaza mutegera bulungi Phoeb yakolako ko bwakade amajikiro no bava ne bakola okwanjula omukolo ogwo omutongole n'omwami we ne bakyala. Yes, omwami we ndowooza yakyalibwa abakadde baane era abakadde ndowooza aba Phoeb era baddamu ne bakola n'omukolo gwali ogw'amaanyi okulagira ddala ne bagenda mu kyaki ne bakola ki ne babagatta bamutikako akaweeta wabali abasinga bavenga bagamba bati Phoeb lwaki ng'amanyi social media naawe baba ne bamugamba Phoeb lwaki okkiriza okukuteekako akaweeta asinga bamugamba obapye abasinga bamugamba nti apapye abasinga bavanga bakola ki nga bawinda okuwoza zaabwe ku nsingo nga bagamba Phoeb omusajja gw'otaddeko akaweta oba akutaddeko akaweta mwena mwetaddeko obuweta omusajja obagamba nti talina kyayinawo wadde nti Phoeb yamuteekamu essenti Phoeb omuvubuka oyo gwe yafuna wabula ajjukira Phoeb stars nalina Lubuuto agezaako okubanga alumye ba social media endowooza bagamba mwogere mutokomuko omugambo gwammwe mwe abamanyi nze ono ye mwami wange era alina Lubuuto stars ndowooza ebifaananyi obirengera si bya bigambo mbw ate bikinedda n'ebifaananyi byeraga ndowooza olengera ekifaananyi kikulaga nti omuntu ali Lubuuto egamu ku mawulire ga trending akadde kane omukadde abasinga bagamba nti Phoeb ndi ayanguye n'okufuna olubuto ngama social media yo tegwayo abasinga gamba nti Phoeb omwami we nti agenda kumumenya kubanga omwami yali akyabeera n'abazadde be Phoeb nti gye yamujja abasinga be bagamba nti Phoeb yateekamu omwami ensimbi Phoeb yava n'agamba nti bannange oba azaamuteekamu kamuteekemu ajjuka n'omukolo we gwakolebwa abasinga bagamba nti Phoeb yateekamu essente nti ebintu ebisinga yabyegulira nti si musajja yabigula nti ebintu bye batwala waka wa Phoeb bye batwalira abakadde Phoeb yabigula ate n'abiwa omwami ate omwami n'akola ki n'abitwala mba Phoeb nti nga yabiguze ebigambo bisiba bitrendinga ku social media nga manyi naye ebintu bingi ebikola ki ebitrendinga naye nga Phoeb yakola ki yalemezaamu n'agamba mmwe abamanyi bamwogere oba mukola biki bekiruma mugende mwetuge yasigala akola ki yasigala alemeddeko era ng'essaawa zino ali Lubuuto ebifaananyi ndowooza obirengera biremetu si byakwogera bwogezi ebifaananyi naawe byerabirako nawe n'obiraba kukenyini n'amaaso go ebifaananyi birabe bulungi olabe ojakakasa nti akola ki ali Lubuuto. Subscribe watonyigene kale Faali TV UG KB TV UG akusandika RTV Uganda na stay on YouTube platform Faali UG News na YouTube channel yange Faali TV UG KB TV UG RTV Uganda now Faali UG News Faali TV UG zina YouTube channel zange muzi following ate mujja kubanga mwejjusa just kujikana video kampe like kalike kakayambako kubanga katambula nti katuuka wangi okampera like kaji boostinga ne trending anetuuka wangi nsonga bambiza Phoeb aba Phoeb kukiriza eno presenter wa Bukedde TV era nga yaliko kadaama abaana bamufuukiriza waliwo abantu abafukira Phoeb akayinja mu ngato kaluvini kayanja Doni Asia ne Dr. Alima nabyagenda yefuulira Phoeb simanyi bikyatuukawo wakati wa Phoeb ne Dr. Alima ate nga baali ba mukwano naye saa Dr. Alima oba kiki ekyatuusewo wakati we ne Phoeb tewali amanyi naye ng'ensonga zeezo Phoeb ali Lubuuto. Subscribe watonyigende kale Faali TV jimbere bulungi mwena mbagala